Like a la baby company me, cause when you company me, you comfort me. Hey, in the intelligent Woolly that can yes, boss. I go by the names Grenade Official. Cruise exclusive, ne Alan Cruz, Sedulunji, cute boy. Yeah, man. Grenade Official says so. Baba, she. Cruise exclusive Kwoli Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course wewe nnyo kubeera ngate Kwoli Shanik photography abeerawo bulungi nnyo kubanga ate ekifaananyi akikuba bulungi nnyo lwako omusajja atuuka leeti nnyo simanyi oba abeera mu muceere ku makya naye nga mukyala wa Shanik onaaza bulungi omwami ekintu kansuubire kitambula bulungi nnyo kale tuli proudly powered by Marusa Bridals abantu basangibwa Quantity Plaza ate wamma ne Asaz Safaris nga bano bakafulu b'okubutambuza Uganda ensi yonna so long as oyagala kutwaringa Asaz Safaris bakulu nnyo genda ku Facebook page yabo bakyalireko olabe engendo ze bagenze mu maaso n'okubanga ate batuwaringa kale olunaku leero ku show abangi nnyo muli ku TikTok abangi nnyo munyumira omuvubuka ono ebintu byakola amanyi okukola obuntu bwenga ayogeza abaana abato amanyi okukola obuntu bannaye mugamba bwasimayiringa mufa abakyala ate nga tetunnamanya mufumbo si mufumbo kikyakola kyekimubeezaawo and how does he come on TikTok? TikTok esasula tesasula agifunyeemu tagifunyeemu would he advise his son or his daughter oba muganda we okujoininga TikTok? Biki aiminga wa alaba eriiso limulaga walaga wa oba just abikola for fun. Alan Cruz is my name. This is Cruz exclusive. Shanik wabeerawo bulungi nnyo Wilbur abeerawo kubanga ate ekifaananyi tukitema atema bulungi nnyo kale omusajja tumulina wano kuti sooka obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tweyongereyo. Bandaba mwenna tusanyusa balaba kuba nti muli ku Alan exclusive. Manya gange nze Sebunya Hassan Rahim ya kyekiondoza mukama Musajja musiraamu. Yes sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Edini mweri mpola sale emirundi emeka? Well gyensobodde kuba nga omanye ennaku zino obudde bubulabulamu naye gyensobodde sebonsa. Soko jeko shades abawala bayinza okugamba n'abafeeze n'abaleetedde omuntu abafaanana. Okay. Rahim obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi sebo. Are you a shy person? Yes, I am. I am. Oli shy? Okaba mangu? No, sikaba mangu naye ndi shy. Okumenyeeko omutima? Yeah. Ani yamenya Rahim omutima? So amwogera naye nga gyali sebo. Kyali kitya? Kyakumenya ngo kyo. Bakukwata. Bakukwata oyenda? Alize yamukwata. Omusanga? Samusanga naye nga bali bamenyeeko omutima ituveeyo. Ebyalavu wabikyawa? Love to tosa giving up on love, of course. Usigala ogezaako. Yeah. Okay. So is Rahim seeing someone? Rahim alina gwalaba? Rahim ali kibyali biki? Well, at the moment, yes, I'm seeing someone. Akuba tutandika butandisi, yes. Won't it end in tears? I don't know. Katubirekedde mukama byonna. Weeks meka? Relationship eri mu bbanga ki? Yes. Wow. I'm happy to see you on my show for the first time. I've been watching your videos. Omanyi, I'm this person. I've been on TikTok. I'm scrolling. But the first time I watched your videos, I was forced to follow you. Nengamba, Bambi, this guy, akola ebintu bye binyuma, yeah. Ate nga nagendo nakulaba ngo otandika TikTok. But all of a sudden numbers are rising so fast. How did you join TikTok? TikTok ugijoininga nera mukwano gwange bamutakaya Imran akola ku Next Radio ye yasoko kola kaskiti akasoka nenkalaba apostinze ku status yenga rapping like was miming nekanyumina nnyo ne mugamba video bagikoze tanangamba by then bali bagita musically nengamba nakoseza musically nakandaga ka app bwe nagenda ku gym yabwe kuba wenkolera gym nakandaga nenka downloadinga so nentandika okugezaako naye nga sibitegeera bulungi. Yeah, I went when I joined. What was your first video? Nali nkola oluyimba lwa Bobby Wine Kyalenga. Yeah, Kyalenga lwe nakola nete byavaayo bulungi ne mbiweza girlfriend wange by then naseka nyonyo nangamba it's nice ninga zendaba bibuzeemu. Yeah. Okay. Yeah. And what's that video? A breaking and people are like, hey, this guy. Videos are nyingi by the way nayo of course
zasinzina ku following yange zimu zabanga zikula n'ogamba beyongedde naye era kwegamba video yasinga okuntunda ennyo nakola ka skit ka baby bamusanga nga akaaba na pretending nti yali takaaba yaske ka trending ennyo ne kafuna 150k likes. Yeah, ka trending. How long does it take you to cram these words and to cram these songs? Usually ebigambo like ebyabaana oba muntu nga badde ayogera kiyinza okuntwalira eddakiika nga 2-15 bwe zityo mba mbikutte. Then weba oluyimba just minutes. Can be 2 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Yeah. How is mommy? Mommy unfortunately yafa. Obeera nani kati? Kati mbeera nzeka. Ne daddy ye waali? Daddy naye yafa. Mommy yasooka, daddy naddako. Okulira mu bulamu kikaaki? Nga mommy yafa, daddy yafa. Nakula mommy bwe yafa nembeera ne daddy n'awasaawo ne tubeera ne step mom bwe bityo, daddy naye n'alwala n'afa, ne tubeera ne jjajja. Embeera teyali nyangu, twali tumanyidde obulamu obulungi naye twatoba nze ne muganda wange anzirako mpola mu bisulo. Naye ffe baali abato, ffe baali ba last born. So bubadde bulamu bwakufuba kutoba? Bwali bwakutoba nga bw'omanyi jjajja mu kyalo tetwabimanyiira, naye yatubeererawo ne balaba nga tajja tusobola ne batwala mu bisulo ba siblings baffe nabo ne bamuyambayambangako bwe batyo. So you're this kid eyaliko mu bulamu obulungi, then abazadde ne bavaawo, then all of a sudden ekikirya wansi ate nga obulamu obulungi nabubeeramu katono, sente twazirabako katono kuba twaziramu last bit of obulamu bwa taata waffe we yafiira, those last bits we tweyagalira mu kusente naye nga tuli bato of course. Very touching story, eh? Yes, I do. It is touching, yes. What are some of those memories you have as oyinza okugamba nti Alan, what I remember was daddy namulabako ng'afa, but then this and this happened, you know. For youth outside there, akulabanga at least okola bino ebintu naye atayinza okwongera okwagala. Oh yeah, daddy wange yafa ndi muto. Daddy yafa ndoza n'emyaka nga 7. Mami yafa nina emyaka ndoza 5-4. Naye daddy mami simujjukira bulungi, naye daddy mujjukira nti yali atwagala nnyo, era nga tolina kyotwogerako nze ne muganda wange oyo omutanzirako. Yeah, twali mu bulamu bulungi, I'll say, yeah. Birooto ki bye walina mu buto? Okay, birooto bye nalina, naye njagala okubeera pilot. Yeah, bye nali njagala maybe n'okwasa omukazi omuzungu naye kati byakyuka bwe nakula, nafuna perception endala of life. Yeah. So mala okusoma wasoma kyenkana ki? Nasoma paka mu senior 4. Yeah, bwe natuuka mu senior 4 nentandika okwagala okunoonya ku ssente. Osoma course? Nensoma course ya cosmetology. Cosmetology mulimu ki? Nasoma mulimu nakola diploma baali bakavaring enviiri, nails, massage, facials. Yeah. So ebintu by'enviiri, facials bikyo bimanyi nnyo? Mbimanyi ne facials saazikola nnyo. Yeah, ne massage saabikola nnyo kuba nali sibyagala. Nali njala nnyo enjala nokola enviiri naye n'enjala nazo natuuka nesizaagala nga nazizala wamuuko ne concentrating ku nviiri bwe natandika okukola professionally. Has it been a hustle to be where you are? Yes, it has been a hustle, yes. Sente ntono of course naye oba olina okulabika obulungi kwegamba kitegeera. Mirimu ki gy'ozza okolakolako awo okweyiiya ng'omuvubuka? Sijja kulimba, sina mulimu gwe nkoze mulala okugyako enviiri. Yeah, gwe nkoze zokka kuba namala okusoma, enviiri ze nkoze zokka. Weekozesa? Yeah, nali neekozesa naye unfortunately lockdown eno yankyankalanyamu business nenjeggala. So the moment nina abantu wenkolera. How have you earned ku TikTok? Osobodde otya okuyimirizaawo obulamu ne TikTok n'okugisigalako ng'okyagikozesa? TikTok, okay. Of course TikTok data sente zigula data ozijja walala. TikTok tewali kyetufunayo basically, tewali kujjako emikwano. Maybe omuntu ayinza okusima video n'akugamba give me your number nkuteereko ka sente. Ebyo bibaddewo several occasions zifunye abantu ne bateereko ka sente. Nyera ziba sente ntono. But yeah, I'm grateful. Ate simpadde erinnya. People do appreciate. Yeah, they do by the way, they do. Naddala abaana abali mu diaspora bakuwezayo ka sente. Basiima ne bakuweza ka sente. Batugamba TikTok esasula. Yeah, basasula naye ndoza program yabwe tebanajja extending into Africa. Yeah. Bavubuka bangi omuli omu yali yagadde okujoyininga TikTok eno akole ku yo video. Abamu babikola
ne following ne Ghana. Where do they go wrong, and what do you need, or what do you think TikTok needs? Okay, I think okay, this is what I do. Nze usually sira nnyo koppa nnyo bantu. Ngezaako kola ebyange, like ebyange byempulira byenjagala ku mutima. Sitera nnyo kukola kintu nti oli akikoze naye kankola ekyo. Ne bwe mba maybe mukopye, nja teekamuko ekyange, like kyenfiiringa, kuba bw'okola ekintu ky'ofiiringa okikola okijjayo nnyo. Then okola ekintu ky'ota feelinga ky'okoppa obukopi tosobola kuba ng'oli okitegeera. First of all ojja kwagala okoppe skits zange oba okole nga nze, but you don't have my hair. Tojja zizinyisa oba tojja, you don't have the kind of smile I have. Say one, but then that's it. So ngezaako nnyo obutakoppa, ngezaako okukola kyensobola, ate nga nkyagala. What's your weapon on TikTok? My weapon, I think this is what people say. Bagamba I have a good smile. Yandooza yeeyo. So naye bw'oba aliyo eri ku video ofuba okulanga ogiba ku. Oh yes, ngezaako smilinga. And nange lucky enough ne bagyagala. How have ladies treated you out there ng'otambula ku street yeeyo? Okay, bansanga, they be like Rahim omulabye, but then noyagala obabuuzaako and they shy away. Yeah, that is it. Why do they? Abamu abali brave, yes, bo bayimira noyogera nabo. Sometimes you exchange numbers. Ne mwebuuzabuuzaako bwe Tuwe coincidence gy'oli osanzeeko fan eyasinza okukunyumira. Eyasinga okunyumira nali mu tawuni, nali ngeze mu dduuka kugula ngoye, nali nyambadde masiki waneeno nga gundi yakagwa lockdown. Kati nali mpikinga engoye bwe nti omuwala nga neetegeeza ndowooza nga yalabye amaaso already. Kati mu kwagala okugyamu essaati neegezeemu najjako masiki. Bwe nagijjaako n'agamba bannange yoono oba namulabawo biki bikiwe bite? Ne mugamba sirika bambi tobayita nga mpulidde ensonyi. Naye ndowooza kyamuzitowako n'agenda n'ayita banne. So ne bajja ne mpulira ensonyi yaabwe ebito. Yakyo kyali overwhelming. N'owulira mu lyeringa ensonyi ziva wa Rahim? Mwana ebintu laka abantu okubuuka tetwabimanyira nga bw'obimanyire. Sinabimanyira nga ze omuntu. Yo kati wala omuntu nga bakusanyukidde kagamba nawe okyamuka nnyo. You get overwhelmed, You get celebrated. Okitegeera. People celebrate you. You know, Kati sinabimanyira bulungi. So nawulira essanyu lingi ne mugamba please don't wait. Okay, nagula ebintu ne ntambula then ngenda Tell us what's in your inbox. Mu inbox yo mulimu ki? Messages, of course, of my friends. My friends. Wali ofunye coincidence abakyala nga bakwekwanira? Tubireke. Tubireke. Rahim. Bali bafani bange naawe biveeko. Olina abakyala bameka? Nina omu. Omu? Bamuyitaani? Alan. Omwagala nnyo? Kale kikyali kipya naawe of course sinabeera sure. Do you post? No, saagala nnyo byamupostinga lwa nsonga bw'opostinga omuntu oli ayinza okuba yamudetingako n'atandika mumwogerako oba ebityo n'akutama kati rather n'omuleka ebbali eyo n'omwagalira eyo. Does she post you? No. Do you appear on her status? No. Naye tomutera ku status yo? Nange sibyagala. Sibyagala. How did you meet your girlfriend? TikTok. Yali funny. Is she brown, black? Tukubire ekifaananyi, tusigire ekifaananyi. Ali byonna brown and black. I'm joking. Anyway, gyali, just no gyali. What's your taste? When it comes to ladies? Kavi, chocolate, tall. Singa ofuna omuwala ng'akuba embogo. Of course, ekyo tekijustifyinga muntu. Eri obuntu nga buli omu abweronda. Olina agamba baaba omwana wagikubira embogo nga tunyumya. Awo emboozi yange weekoma. Alan nze ntunuulira ndowoozaako kati ebirowoozo byange byakula. Ntunuulira omutima than ebintu by'okungulu. Kasiko obeera nga olina omutima mulungi ate nga oli developmental like kwegamba ngenda n'ekyo. Situnuulira nnyo bintu bya nti mulungi ayogera bulungi. Is she a TikTok? Yeah. Segeza naye atukolera ku video. Abakolera Soon or later nja munoonyereza, you'll be shocked nga muyina ano ku show. Era nyiza n'okuba mu mai. Buzibu ki osinza osanga ku TikTok? Kuliko bad energy?
yeah kweri naye at times babeera bamindooza baba confused abamu babagala attention ayinza okujja na commenting ekintu ekibi maybe nga she's trying to pull your leg yeah nenze sikiwa nti olumu babeera babi olumu baba having a fun because it's all about having fun on TikTok. What's that comment? Has someone ever commented on your on your video and you're like, nechikulumanyo nochirowooza ku nakyo noga lwaki nangambye bwana? Well nyingi naye waliwo omu eyaŋŋamba lwaki wekozanga abawala nekwegamba anyway nze sirabo nekozanga abawala but yagamba bwati naye saamunenya nyinza oba yekyalaba nenze manyi si kyenkola. Bantu omuntu yali akusuubirizaako ebintu byotakola. Yeah, bansuubizaako okubeera gge. Has someone never come out openly nakugamba Rahim, are you this? Like how? Like in my inbox or something? Abamu bajja mu inbox abamu comment. Yeah, mu inbox bajja ne bambuuza oba ndige ne bagezaako kukwana abasajja abamu naye nze mbagamba sibiriimu ebyo. Yeah, mbagamba kola. Yeah, mbagamba I'm straight. Era bambi banvaako. Bonna abazze mu inbox ne babiŋŋamba banvaako. Osinga kuwulira mirembe otya ng'okola videos zo? Abantu bagamba nnyo you rarely do videos without your glasses. Glasses zirimu ki ezo? Mwemuli eddogo lyo? Glasses nali manyiza videos and shooting mu place mu kifo kimu abalaba video zange so kati olumu bangezako okukyusa kati nagamba kanyambeko ku glasses bwe nabwambala ne babuwaana so sigala nga mbwambala yambala. Mu kusooka waleeta obusanga? Nali sibuteekako. Ne kati bw'owambala? Ne babuwaana nange netandika ng'obwambala. Yeah. Who is your best TikToker? Uganda oba? Kati sookera ebweru? Sookera ebweru. Kale ndooza Jason. Right? Okay. And then when Uganda abamu kwabo boyinza okugamba nti I follow this person, I like her videos, I like his videos. Okay, gye bali be nali followinga nga mbagala but then ne batanfollowinga so ne mbakillinga nange ne mbavaako naye nga of course content waabwe mwagala there is Amito, there is Bushra naye namufollowingako she didn't follow back nange ne mwanfollowinga. Bijja ebiri eyo mbadde manyi biri eno ku Instagram. Should return the favor naye teyakikola. So there is Amito naye namufollowinga naye natanfollowinga back after some time ne mwanfollowinga but content we mwagala. There is October Fairy oyo ye bambi day one namwagalirawo she's a good person. Fairy simumanyi. Ojja mumanyi ojja munoonyezaako but then namufollowinga back so tubadde friends for so long. Nange ku TikTok eyo nayo bafaani ninayo abantu benfollowinga benjagala. Nina Muna. I like Muna's content. I like your content. I like Scotty's content. Mubawala ani omulala Amito. Amita nkolera content omulungi. Then waliwo omuwala simanyi face ye simanyi kwata nnyo manya simanyi face ye naye akola nnyo nga wagutwe gunene ayigola nnyo ebintu full figure. Birungi. Then there is this brown chick. She's called Muchotala. She's called Amina. Amina, something like that, yeah. TikTok goloza Uganda jeraga maaso. TikTok ene egenda fuka ki? TikTok by the way wadde abaana bangi platform nga nange mwendi bamanyikiddwa so nze ndowooza nungi kasikati tugimisusinga like netandika te kwevumirako ate naffe netweyagaliza like bw'olaba create omulungi n'omuwa a positive energy n'omuzaamu amaanyi kuba naffe twetaaga becoming something on TikTok ffe nga bannayuganda. Do you agree with me nti ensaawa zino ennyimba eziriko wano e Uganda ziri created by TikTok? Oh yes, I do. TikTok etunze nnyo ennyimba nnyingi nze actually nfunye comments ndowooza nnyingi nnyo sisobola zibala naye nga nnyingi nga abantu baŋŋamba nti ondeetera okwagala music wa Uganda yadde sibitegeera. Okitegeera comments wezito ba West Africans ba South Africans abantu abali mu Europe nga bagamba bwe batyo. I remember you doing a song mu lockdown. Oyina olimba lwe wakola ndwerabidde but one of those first songs you did and lwatambulira nnyo ku ggwe. I don't remember the song you did. Oba bwe naakebera wano n'abisanga omanyi okola videos nnyingi. Naye there is a song you did nga nalaba nga walutambuza nnyo. Do these artists come and pay you? Abayimbi baffe abawano babasasulako? No, they don't. They don't naye kati nze okay we natuuka okay soogera like kweraga naye we natuuka ku accent nga
abantu bangi bansaba challenges nzikole ate nga kugamba funny tebabyagala nnyo kati nange nentuka nkisera nga mbagamba ojja kumpanga eza data okitegeera so at the moment oli bwajja nangamba yagala mukola challenge musaba eza data entonotono kyenkola naye bali ba big artist bo tebatuwa ssente. What's your following on TikTok? It's 900 and something. This no ndaba wano 99 ogenda mitwalo 10 akaviri ko watugamba tugenda kyusa akaviri nageza trademark akaviri nagezako kakyusa naye tebakagala abaana nenkazaayo kana akakofiira wakajewa ndabe ennaku zino tuwa akakofiira kano kaka white mukwano gange yakampa yeah man mukwano gange yakampa owagira Arsenal ya ndi musajja wa Arsenal nnyo omutima tegukuluma gunnuma naye sina kyakukola ttiimu yange njagala tuli mu pain tujja kuba bulungi tuli mu struggle ne tujja tereera yeah man. Bino byokwogeza eddoboozi ly'omwana omuto ndaba ennaku zino byokole ennyo okusinga amaloboozi g'abaana abato. Ensonga lwaki nzikola nga bwe nagamba video yange ya single trendinga nali nkola ddoboozi ly'abaana lya mwana muto ate kati since then badde bafaani bange bansaba nnyo bantaginga nnyo mu buloboozi bw'abaana bato mbukole era kyekyo kyova mbukola. waliwo kapa eryoko ku TikTok ebadde ya Rachel ne Dr. Frank of recent olina ka video ke wakola nowandikako waggulu nowandikako positive energy nobakola ka challenge nga bali babiri kiwu kye wali ogezaako okutulaga? Nalaba video yaabwe nenjagala omanyi bakwano bange nenjagala odiwetinga kati nalaba nga kyekyo ye idea gye nasobola coming up with. Manyi nti wali osunga naawe anedda nali sisonga bakyali bange. Do you have a WhatsApp group y'abaana simanyi team Rahim biki ebyo? Yes I do. Actually ziri bbiri emu tuli babiri nze ne Olga bamuta King Bay ali ku TikTok then endala yange nze kabagita Rise Gang. How has this group helped you? Rise. Okay, babaddenga bambi bandi waitinga bampostinga ku statuses ona kule bakeranga lwakundi waitinga ne bakola di waits we bityo yabate badde ban supporting. Winayo omwana? Yes. That's good. But nice. So ko tubulira ate ku ky'abaana. You have a kid? I do. Which sex? Female. Okagala nnyo? Wali okapostinzeeko? Ku TikTok nakapostingako. Ku TikTok? Kasa agira video eri wansi nnyo. Nja kanoonya. Ke kano? Asikeeko. Abo nedda. Abo bana ba mukwano gwange. Tujja munoonya. Waaw bamuyitani? Bamuyita Tara. Tara. Obeera naye? Ne mami we? But ku weekends ogenda n'omulabako? Daddy. Tubule ku experience y'okubeera daddy ate ng'oli celebrity ate ng'okola bu video bwe buti agira n'abulaba bu video buno abulaba? Yes, abulaba. Yandaba nakola omunga recording nangamba naseka nanga daddy you're funny. Nemugamba fulume ebweru gwe recording ebintu byange. Yagamba ki? Nanga daddy you're funny. Lolimi nti lwasinga okukozesa? Akozesa nnyo oluzungu. Daddy you're funny. Daddy you're funny. Gwe? Nga fuluma. Nga fuluma eh? Nemufulumya ye. Okay. Naye tayagala mbikole anyway goge mazima. Sure. Kale bimunyumire mambe mazi naye olabika tabyagala. Tayagala mbikole. Agala be bya serious da. Okitegeera ye. Bakwano be badaddi bawe babeera. Wale omuntu agenda okusomera ne zino enviza ne bamugamba oyo daddi wone agamba nti ye. Bambuza muyimbi kiki. Okay. Wow. Tara. Okay. Erinnya walijja ku erinnya na waliwo client wange yali akazaalo yali ayina omwana we bamuta Tara kati nange erinnya nendyagala naye bwe nazaala omuwala ne mutuma Tara. Mwali muzanyazanya bino byakuzanyazanya nga mwakava mu high school oba byali serious? Ekyo byali bwe bityo omwana. Byakuzalira miwunyo? Tebyanzalira. Did you take care of it oba yali lubuto? Paka. Yadde nali sina nenga kyensobola muwa. Which kind of dad are you? Kika ki ng'oli ne Tara? Okay, wetube ne Tara tulaba cartoon tugenda ne tulya like today tugenda ku date ze naye
wendi. Okay, mugenda ne munyumirwamu Yeah. ne muzannyamu. Ate tuzannya kuba simanyi kuzannya nnyo n'abaana. Abaana mbagala simanyi kuzannya nabo. Yeah. Do you get time nakunyumiza ku bizibu bye? Yeah. Lwakuba lately mbadde ndi up and down kati ndudde omulabako. Pezezaako ndowooza ng'omwezi. Naye nga bwe mba nfunye obudde, yeah, anyumiza. Does she demand for you? Yes, ankubira amasimu. She calls me, yeah. Daddy, I miss you. Njagala kulaba, yeah, I want to see you. Lumu bwe mba ndi free ngenda ne mulaba. Mba sobadde mugamba nja kulaba. But in most cases buli bwangamba buli bwe mugamba nja kulaba something comes up ne sisobola. So sitanyi kwagala mu Does she like doing TikTok videos? tabyagala, just no. Tabyagala. Okay, one time yagezaako na recording ka video kanyuma by the way namu ali amanyi okubikola. Naye si byaliko nnyo. Naye nga aganya obbiraba. Ye matira. Yeah, she does. Yeah, otegedde otya? Ye matiramu. Bonnyonnyola Anti bamuwaana mbu mulungi. Kati naye agyewulira. Ne bamuwaana nti mulungi. Bamuwaana nti mukazi mulungi biki alina figure kati naye abimanyi yaŋŋaana okugamba alina figure ssebo. Okay. How old is she? Ali 9. Okay. Ali mu class. Ali mu P4. Okay. How does it feel being a dad? Oli muvubuka muto, you have a limelight, oli mubutalatala, wali otambuleko n'osangaho fani? No, sitatambula nnyo naye. Naye twatambula kiro. Like wenva ku mulimu ne mu picking oba waba asibye nange ku mulimu ne tugenda ne tulya ne tudde waka bebiti. Asinga kwagala kulya ki? Aga nnyo KFC. Koko. Crashers. Bamita Rahim is a TikTok star, and of course y'omu ku abavubuka wano e Uganda b'oyinza okugamba nti when it comes to TikTok yakoledde erinnya ku TikTok 9,900 si kintu kitono, agenda mu 10,000. That means people love his content. Do you have a dream of becoming a film star? Yes, I do. I love acting. That's for sure. Lwakubanga natuuka ne mbivaako nga ndaba tebiri mu bulungi ssente. Yeah, kati nsooka noonya ku ssente naye nga chance bweba ezze nje ku actinga yagiwelcominga kuba njala nnyo ku actinga. I used to love music naye natuuka ne muvaako naye naye acting ye ate siye ndowooza nkyakirowoozaako naye essuubiri oku actingako olumu. Essuubiri oku actinga. Manyi one day njafuna chance actingeko oba mu kamovie ke Uganda oba kaki. Video yo bwetafuna likes ne views ekuluma. Ennuma nnyo kuba ntekamu amaanyi mangi ate usually nzikola ku makya nga nakazuguka. Videos always zikola ku makya. Yankola ku makya nga sinagenda ku mulimu. Ku mulimu ogendayo just kukebera etambula etana kusoma mu comments. Yeah, era mbeere nga ngikebera bwenti. Do you reply comments? I do, yeah. All? Ezisinga nzi likinga naye ezisinga nzi replying. Ezimu nzi replying. I do ate zonna nziraba nzikebera zonna. Okay. When it comes outside ba celebrity nebweru, artists, abayimbi, bazanyi ba film, kiki wanjagadde okujoiningamu? And who are those bola banoga? I wish I could do something like that. But actors? Acting, kuyimba, kuzanya film, kola ku TV, biki byotunuulira nebweru n'ogamba apart from doing TikTok videos, nyinza okukola this and this and this. Era omuntu bw'ati njagala kyakola. Okay, njagala nnyo guy yazanya movie mwirabidde n'erinnya bali yazanya story gye bayita Power. Bi acting ambyagala, so maybe mmanfunye chance njala nnyo okuactinga nga ye nga ndi bad guy. Yeah, omanyi naturally siri bad guy, so njala nnyo okubeera oyo omuntu alina lo njala kuactingako ndabe how it feels. Abantu okulaba nti oli musajja omukambwe kali nga toli mutemu naye nga bagamba oli musajja omukambwe. Amenga decisions ziri eziri tough. Naye nga tesi kyendi in your life. Njala nnyo okuactinga part wetu. Oli musajja mwambazi nnyo, onyumira nnyo ebintu by'okwesala ekikumba. Njagala nnyo okwambala ya. Naye simanyi oba ndi mwambazi kati goyinza okuŋŋamba naye nga njagala nnyo okwambala. When it comes to your girlfriend, oyagala nnyo omuwala ayambala ennyo, amanyi okwambala oba tokifaako? Njagala ayagala okwambala, of course amanyi okwambala. Do you know how to cook? No. No. No, nafumba chai omukalu namusiriza. Hey, that's how bad you are. That's a joke, but then simanyi kufumba. Yeah, I'll be honest. Nageza ko lumufumba breakfast in bed. Amagine gasirira. Oh my God. So it was a very bad experience. So kufumba na giving up. Thank
ebintu by'okufumba tukuleke. Yeah, by'omuneke. Naye ng'omanya okutesitinga n'omanya nti ebyo tebiwooma. Oh, yeah, njagala nnyo emmere. Njagala nnyo emmere. Osobola okulya emmere omuntu ng'afumbye ebitawooma no. Nnyinza obbiri omusanyusa naye nga kuba batayagala awulire bubi. Are you this person who is open? Osobola okugamba omuwala nti by'ofumbye tebiwooma. Bino tebiwooma. Munnange sirina gundi eyo ate. Siri brave kutuuka awo sisobola. Nsirika. Yeah, maybe mba mwagala nnyo nga want to keep around so omugamba nti ebyokufumba tubireke baby. Tulyenga mu restaurant. Yeah. Njagala abeerewo naye bw'eba already alina negative. So omugamba baby ebyokufumba tubireke tujja kuyanga mu restaurant. Yeah. Simple. Ebyokufumba bireke. Kiganye, yeah. Yeah. Are you so clean? Oli bano bagaya abayonjo nyinyi. Yeah. Era one time banga amagoya katojja na kuwasa kuba oli muyonjo nnyo sijja kwewana naye ndi kunjanja ebintu ebiri organized ate nga biyonjo. Yeah, that's me. Yeah. Oli muyonjo nnyo. Simanyi naye nga njagala nnyo ebintu ebiyonjo. Weeronda. Kinda. Singa olinya wansi nga waddugalo olya mulere obusungu. Nnyo. Mpulira bubi nsaaga kubeera nga nziruga saaga abantu kundabanga. Nnyo ndi perfectionist, I should say. Yeah. Nnyo ebintu ebiri perfect. Bw'oba otambuddemu ebisala eby'eddembe ku weekend, what do you love doing? Do you love swimming? I love swimming, I love video games. Hey, yeah, man. Ogirina ewaka? Njiyina lwakubeera nakuzo mbadde sikyazannya naye nga na PS4. Nja kujja twekubemu. Yeah, man. PES, FIFA gwe ntera okuzannya. Abadde ombuuza ku kyoku hanging out, asera nnyo ku hanging out kuba siri muntu agenda nnyo out. Si bintu byange kugenda mu buzz. The fact that sinywa so bimba wa mangu. Manyi buli omu agamba nti mino nze n'emikwano egisinga miwala n'emirundi gwe emikwano gyo sex esinga ki? Bawala. Girlfriend wacha akihandling ati? Akimanyi nze balenzi mwana abalenzi byagaana. Sijja kulimba. Era nzola n'omulimu nkola ku bawala. Ku bakazi. Osima nviiri? Simanyi kusiba naye nsobola okukola haircuts, kala ebitaaki bwe bityo. Naye si okusiba nedda. Kale nali mbimanyi naye saagala bikola. Naye okusala ebigooli bino okusala ebigooli. Ebyo mbisobola bulungi nnyo. Oli kabaka? Okolera mu saluuni ki omuntu ayinza okujja ne bamukola ku nviiri? Yeah, saluuni gye nkoleramu essaawa eno eri ku South Point Mall e Kabalagala bagiyita BK's Hair Studio. We nkolera kati. Kubanga bwe nagambye yange nagiggala. Kiza ne muwala wo gwamukola? Muwala wange sinza mukola ku mama ena gyamutwala. Naye ng'akimanyi nti obimanyi muwala wo? Ayagala nga gwamukola? Namukolako mulundi gumu. What was her? Yali era yali bwatyo nga tabifaako ngagamba nkooye dadi yangu awe bityo. So nange nenga siddamu kukola. Nawe twetaaga omulaba. Tujja kwaranging omulabi. Biki ebyofunye mu TikTok byosobola okugamba nti okay, watugambye n'otugamba people know you blah blah and byofunyemu and sawa zino w'oyagala okweyongera ne w'oyagala okgenda nga TikTok yekutuusa? Okay, TikTok okusooka nfunyemu emikwano. Nfunyemu emikwano, nina bakwano bange bangi ku TikTok. Nfunyemu erinnya empadde platform abantu bamanyi bantegedde. Nandyagadde TikTok ontuuke, nandyagadde maybe sandyagadde kituuke ku nze nzekka naye nandyagadde TikTok naffe Bannayuganda oba abaana beeraba nga bacreatinga bulungi like appreciating. Aba tusobola okufuna blue tick kuba abaana gye bali nga balina following nungi batusobola okufuna blue tick naye nga tebabawanga. So ekyo kye nandyagadde TikTok maybe ekyuseemu ebawe maybe basasule n'obasasula. Epozi mwe temunnafuna blue tick? Tetunnabala ate nga twaweza dda gundi following. Kitwala ki? Okufuna blue tick bagamba ba 1 million likes ne 50k followers. Gwabifula? Balinda ki? Simanyi. Okay, and of course, if you have a question, go into our comment section. Gena maso berenga ate o commenting. Chona kyewandyagadde okumanya ku Rahim. Nja kuba nsobola okuba ate nga nkimubuuza. Otherwise, today's show has been so interesting. He's a free guy. Akola videos zetalina buzibu. He's a dad, a proud dad. Yes, I am. One.
Osuubira okuzzaako omwaka ogujja? Nja kuzzaako inshallah. Omwaka ogujja? Sigujja si kati. Nkyanoonya ku ssente. Okyanoonya ku ssente? Okay. Kale, your last words to your fans out there abakulaba n'ababaddeko okuva show gye yatandikidde. Okay, my last words, njasooka bebaza like okunsupportinga, mwebale nnyo okusharinga video zange, mwebale nnyo like kunjagala ando n'abambeereddewo bambi ne mumpeerezaako ku busente, mwebale nnyo nsiima. Maybe n'ekirala nja basaba mu following maybe ku Instagram, I go by Rahim Rise Uganda. Subscribe on my YouTube channel. Oyimbyeko? No, siyimbangako. Oyagala okuyimba? Ya nali nkwagala naye akesaawe bali bangamba nnyo nyimbe naye sikifiiringa. Zano nali manyi oli muyimbi. Era buli omu angamba oba nali bali lumba nkwatako nga nyambadde jaketi z'amagye. Ekyantaasa omusajja yangamba guleko oli muyimbi kye kikusonyiyisiza. Kwegamba nfaana n'obuyimbi naye siri muyisi. Okuyimba music simuliimu nnyo. Bakwala togiddangamu. Jaketi y'amagye. Shanzi kuba naawe. Wewe yakuja outfit yo ino jambala. Yeah. So yeah, following subscribing ku YouTube channel yange. I go by it's Rahim Rise Official. Yeah. Yes, sir. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Truly proudly powered by Marus Bridals, SARS, tours and travel, safaris, back to Sama Kasente, kushow ya feona koresha. Shanik photography kwa bulungi nnyo ekintu akinkwata bulungi nnyo. Shanik ndoza tuwezeze emyezi emekase ebiri. Nga tukola ffenna musajja wa mulembe kuba atuuka leeti naye nga tufuliriza naye nga musajja wange akola bulungi nnyo nagamba gwe yeetaaga ebifaananyi ebirungi inbox minja kuwa camera person omulungi yo Shanik then ne video mwabalina bu birthdays biki weesirikira ebintu biri sorted Shanik. Rahim, thank you for coming. Thank you for honoring my invite. You're welcome, bro. Were you shocked nga nkubidde? I was and excited as well, yeah. Why? I couldn't wait. Nakuwulirako and some friend of mine told me like, "You're connecting Alan Cruz aku interviewing." So I was waiting for that moment. So when you called me yesterday and you were like, Alan nekugamba shagwe nkutegedde right away. So I was waiting for this. Era nasuze mbirowooza I'm kind of nervous. Maybe ogenda kumbuuza. Nkedde ku YouTube yo nabe engeri gy'obuuzaamu nga bwe nkugambye wali eri. Yeah. Okay. So thank you so much for this. Yeah. Kale namwe mwebale nnyo okubeerako nga mulaba muna nkunoonya nnyo nkunoonya but thank you guys for watching my shows. Thank you guys for subscribing on my channel. If this is your first time to watch this show, please subscribe. Oyinza okuba ng'ozzeera Rahim, so please subscribe if you are a Rahim fan. Munagi subscribinga kyensingira ddala okugamba. Kale for now guys, have a blessed day, have a very good night, good morning. Agirabidde nga bagirabidde mu America. Agirabidde mu America, good morning. Agirabidde mu UK. Mwena oba good morning oba good night oba good afternoon, whatever the case may be. Agirabidde China. But otherwise, we appreciate your love. Tukolere no Uganda naye ate ne mutulabira eyo ne mutwongera otupushinga. Ku support